won the award for Best Dressed Female Participant. Olwaleero tutongoza omukago wakati w'Obwakabaka ne NEMA, ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi butukwatako butereevu wano mu Buganda. Nga bwe mumanyi Obwakabaka buzimbiddwa ku bika, ate tumanyi nti emiziro egisinga obungi gisangibwa mu bibira, mu nnyanja, mu ntobazi n'eyo mu ttale. Bwe tutakuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi, ebisolo, ebinyonyi, ebyennyanja, ebimera, nga bingi ku byo miziro gyaffe bijja kubulwa bwe bibeera. Era tutuuse okuggwebwako emmamba, akasimba, emisu, ennyange n'emiziro emirala. Essiga ekkulu mu Bwakabaka ery'ebika fenna mwe tusibuka era ebituyunga ku Ssaabataka Kabaka waffe tuyinza okulinyumyako obunyumya nampa essiga ery'ebika kasita tulagajjalira obutonde bw'ensi. Omukago gwa leero gulina n'okussa omulaka ku mutindo gw'empewo gye tussa. Tetutera kutwala buyonjo bwa mpewo gye tussa ng'ekikulu, naye empewo efaafaagana olw'ebikakka ebifuumuuka okuva mu bidduka ne mu makolero, enfuufu olw'enguudo ezo tuyitambulirako, wamu n'okuzimba ebizimbe buli wantu nga tetugoberedde amateeka g'enfuufu, omukka ogw'enku n'ebirala. Twagala twongere okumanyisa abantu obulabe obuli mu kussa empewo etali nnyonjo ejjudde ebifettefette wadde nga tetubiraba n'amaaso gaffe. Empewo ejjudde ebifettefette erwaza amawuggwe, omutima n'emimiro, era ereeta n'endwadde endala ng'entunnunsi wamu n'okusannyalala, kubanga ebifettefette wadde tetubiraba n'amaaso bigenda mu musaayi ne bitambulira mu musaayi oluusi ne bituuka ne ku bwongo, omuntu n'asannyalala, emuyita stroke. Awo nno ensonga eno nkulu, ate n'abaana abato naddala abawere bwe baba bali mu mbeera ewali empewo enjama erimu ebifettefette, kikosa obulamu bw'abaana abawere n'okubatta kibatta. Era abantu abawere ddala obukadde 6 oba 7 mu nsi yonna bafa buli mwaka olw'empewo ejjudde ebifettefette, empewo etali nnyonjo. Awo nno ensonga eyo nkulu tulina ogisaako omulaka. Kale wansi w'emikago gino tugenda kulondoola omutindo gw'empewo, omutindo gw'obutonde bw'ensi, kituyambe okusitula obutonde bw'ensi nga tukola ekyetaagisa, naddala nga tulwanyisa buli kyonna ekidobonkanya obutonde bw'ensi n'okwonoona omutindo gw'empewo gye tussa. Let us commit today to work together decisively with the central government and its agencies, with the partners and community bodies, protect our environment, safeguard our air, and secure a healthier future for the people of Buganda, for the people of Uganda, and for the world at large. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi bega. Thank you very much. Kiika embuga Emmengo. Ab'amawulire, mikwano gyaffe ab'amawulire, abazaana n'abasajja ba Kabaka mwenna, abantu mwenna mu biti byammwe mbalamusizza. Mbaleetera okulamusa okuva mu NEMA, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulabirira n'okulera obutonde bw'ensi mu ggwanga. Nina essanyu n'okusiima okw'ekika ekya waggulu okwesimba obutengerera mu maaso gammwe naddala mu maaso ga Katikkiro olwaleero ku mukolo guno ogw'ebyafaayo nga tussa emikono ku ndagaano y'okukolera awamu n'Obwakabaka bwa Buganda
mu kutwala mu maaso eby'obutonde mu Uganda. Oweekitiibwa Katikkiro, guno si mukolo gwa kuyisa bivvulo, guno gwe mukolo ogugunjaawo omukago ogwa nnamaddala era enkolagana ekakasa nti ebiseera eby'omu maaso eby'obutonde bw'ensi yaffe tebyesigamye ku bitongole bya gavumenti eya wakati byokka, wabula n'obukulembeze bw'ennono obumaze emyaka n'ebisiibo nga buwaniridde ettaka lyaffe, entobazi, ebibira n'obugagga obw'ensikirano. Obutonde bw'ensi gwe musingi gw'enfuna n'obulamu, obuwangwa n'ennono n'okusigala nga tuli balamu ku nsi. Ffenna tukimanyi nti enkuba n'okutangira amataba n'omujjuzo, ettaka lyaffe kwe tulima emmere, ate obutonde byonna biwanirira ebyobulambuzi, embeera z'obulamu zonna. Bwe twonoona obutonde bw'ensi, ebitonde ebirala si bye byokka ebikosebwa, wabula amawanga, ennono y'enfuna bitulugunya okufaananako n'ensi endala. Okwonoona obutonde bw'ensi kwongedde okwejjiriisa mu nsi yaffe. Akazigizigi kano kalabikidde nnyo mu kwewaamya mu ntobazi, okusaanyaawo ebibira, okusaasaanya kasasiro, obukyafu n'omukka omubi mu bibuga, n'ebyo ebiva mu nkyukakyuka y'embeera y'obudde. Okumalawo ebitusoomooza bino kyetaagisa ffenna okukwatira awamu, gavumenti eya wakati, abo abeekozesa bokka, abantu mu byalo, ate naddala n'ebitongole eby'obuwangwa n'ensikirano. Ebyobuwangwa ng'Obwakabaka bwa Buganda si ntabiro ya nnono kyokka, wabula bukulembeze obwa nnamaddala obulambikiddwa obulungi mu byafaayo era obulina obwesige mu bantu. Nazzikuno ng'amateeka agalungamya obutonde bw'ensi nga teganabagibwa, Obwakabaka bwalina enkola ennungamu ey'okukuuma obutonde bw'ensi. Okugeza, ebibira eby'enkizo byakuumibwanga, emiziro gyakuumanga ebisolo by'omu nsiko, empisa z'ebika zaalungamyanga enkozesa y'obugagga obwekusifu. Emizizo gyayamba nnyo kukuuma ennyanja, emiga n'entobazi. Bannyebo ne bassebo, n'olwaleero enkola zino zikyali za mugaso nnyo ku kulabirira obutonde bw'ensi. Olw'obuyinza n'amaanyi g'Obwakabaka bwa Buganda mu bantu, obwannannyini ttaka mu Bwakabaka n'enkola y'okukunga abantu ey'omuggundu biwa Obwakabaka enkizo okwekebaakeba eddimu ly'okukulemberamu abantu mu kukuuma obutonde bw'ensi. Abakulembeze b'ennono bwe boogera, abantu bawuliriza era tebaddamu kuwakanya. Obwakabaka bwe bukola amawanga gakyuka era gakulaakulana. Endagaano gye tuteekako emikono olwaleero eggulawo enkolagana egenderera okutumbula okukuuma obutonde bw'ensi mu Bwakabaka, okunyweza okuddaabulula obutonde okubadde kutabanguse, okuteeka mu nkola enkozesa y'ettaka ereeta obutonde mu mbeera eyeeyagaza, okwongera amaanyi kumanyisa abantu ku nsonga z'obutonde bw'ensi
nga tuyita mu mikutu egy'ennono okuwagira enkwasisa y'amateeka eri aboonoona obutonde, era nga tuyita mu mukago guno tujja kukolaganira wamu mu nteekateeka ez'enjawulo, gamba ng'okuddaabulula entobazi, okusimba n'okulabirira ebibira, okuteekawo enkola ennungamu mu by'okukwatamu kasasiro, okumanyisa abantu mu bitundu bya Buganda yonna ku bintu by'obutonde, okukuuma obugagga bw'obuwangwa n'ensikirano eby'ensibo. Omukago guno guleese wamu eby'amateeka n'ennono, kiyite saayansi y'omulembe guno, okukolaganira awamu n'obumanyirivu bwaffe obw'obuzaaliranwa. Omukago guno nagwo gugatta ettofaali ddene ku bweyamo bwa Uganda ku nteekateeka ey'okukulaakulanya eggwanga gye tuyita National Development Plan. Obukulembeze bw'obuwangwa bukulu nnyo mu kutuukiriza obweyamo buno, kubanga bufuuka olujegere wakati w'amateeka n'omuntu wa bulijjo. Nga tussa emikono gyaffe ku kiwandiiko kino eky'omukago, tekisaanye kusigala ku lupapula lwokka. Omukago guno gusaanidde okweyolekera mu mbeera n'ebikolwa by'abantu, era kisaanidde buli saza, buli kika, buli mukulembeze w'ennono okubeera omubaka w'okukuuma obutonde bw'ensi mu bitundu byabwe gye bawangaalira. Omukago guno gusaanidde gubeere ekyokulabirako eri obukulembeze bw'ennono obulala mu Uganda okwegatta ku mulimu guno ogw'okutembeeta obutonde bw'ensi, kubanga okukuuma obutonde si kyakwejalabya wabula kya bulamu bwaffe. Munzikirize neebaze ne Ssekwebaza yonna baffe Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo Ronald Mutebi, Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'olukiiko lwe, baminisita ba Buganda naddala Oweekitiibwa Mariam Karuba Mayanja, minisita wa bulungi bwansi, obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu, abakulembeze ba Buganda bonna, ttiimu z'abakungu okuva mu njuyi zombi, ne bannabyamukago abatuyambako kutambuza ebyobutonde mu Uganda, olw'obuvumu n'obumalirivu, obukulembeze obulengera ewala era obugunjufu n'enkulaakulana Obwakabaka bwa Buganda bye buzze buteeka ku Uganda. Obugalo bannange, nga mmaliriza Oweekitiibwa Katikkiro, mu Buganda tulina enjogera egamba nti obutonde bw'ensi ge maanyi gaffe. Olwaleero tukakasa amaanyi gaffe nga tuyita mu mukago guno. Kale tuleke ebyafaayo biwandiike olwaleero nti ku lunaku luno NEMA n'Obwakabaka bwa Buganda baasalawo okukolera awamu okukuuma obutonde bw'ensi, okuzzaawo so si kwonoona, n'okukolera ebiseera by'omu maaso so si mmere ya leero.